kuwandiisa abaagala okuyingira eggye ly'eggwanga ey'omwaka guno yatandika nga lumu omwezi guno ng'ekomekkerezebwa lunaku lwa nkya nga 24 omwezi guno ogw'omukaaga. Mu mbeera eno omwogezi w'ekibinja ky'amagye ekisooka Major Flavia Teri Mulungi asabye abaagala okuyingira eggye ly'eggwanga okukozesa ekiseera kino ekisigaddeyo nga beeyitira ku mutimbagano okuteekayo okusaba kwabwe. UPDF tugenda kuwandiika, actually twatandise okuwandiika abanatwegattako lwa nsonga nti waliwo obwetaavu kubanga tukuze, tugezze, tugaziye ate twagala eggye eriri professional erituukagana n'omutindo ogw'ensi yonna. N'olwekyo tuyise emitendera egy'enjawulo okutwegattako nga abo abalina empisa, abo abatuuze abalungi, abagondera amateeka oba kye tuyita law abiding, bannayuganda ng'oli mutuuze munnayuganda, ekifuula munnayuganda ng'olina ennangamuntu. Jangu twegatteko. Ono ayongedde okulambika ku bisaanyizo eby'enjawulo ebyetaagisa oyo yenna ayagala okuyingira eggye ly'eggwanga. Ng'oli mulamu bulungi, ng'oli medically fit nga toli physically fit, ng'omubiri gwo tegulimu bukosefu kubanga tuba tuyamba gwe osobole okuyita mu training ng'oli mulamu. Ekirala tukwetaaga nga oli wa mpisa ng'ogondera amateeka ate ng'oli munnayuganda. Tetwetaaga bingi nnyo kasobeera nga ekyalo kyo kisobola okuyimirirawo nekigaa nti oyo asaanidde okusaavinga mu ggye ly'eggwanga nga bwe tubawulira kubanga amagye gaffe ensangi zino omusingi gwa mpisa na kwagala nsi yo. Bw'oba ng'ebyo tobirina totawaana kujja kuweereza. Teri Mulungi annyonnyodde ku nsonga y'obuyigiriza obwetaagibwa eri abaagala okuyingira eggye ly'eggwanga. Era tuyise emitendera egy'enjawulo, tuyise aba siniya ey'okuna, ey'omukaaga, abalina diplomas, degree, certificates ne paka ku masters degree. Mwena tubaagala mitendera egy'enjawulo. Twagala abasawo, bapuliida, abasoma IT, abasomesa na emitendera emirala mingi. Pozi bw'oba ogenze ku mutimbagano gwaffe genda ku UPDF website yaffe osome byonna byetwe. UPDF eruubirira okuyingiza abantu 1,000 mu kuwandiisa kwe balimu. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.